إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Abalungi abatulaba sabamukkirize muddakkazi n'entono tulabe akabenje akali mu kubeera nti omuntu akola shiriki oba okusinza Allah ng'ayina ekirala kyasinza awamu ne Allah. Ng'oli agamba nsinza Allah naye ng'ate ayina n'ekirala kyasinza ekitali Allah. Ensonga eyo nkyamu nnyo. Abantu ffenna tuteekeddwa okubeera nti tusinza Allah yekka yekka nga tetumugasseeko kintu kyonna kirala. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Maida n'atugamba nti laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masihu ibn Maryam. Mazima baawakanya Katonda abo abagamba nti Yesu Masiya mutabani wa Maryam ye Katonda. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Kyokanga Yesu Masiya mutabani wa Maryam yagamba abantu ba Isirayiri, abaana ba Isirayiri, yabagamba nti abaana ba Isirayiri musinze Allah, musinze Katonda mukama wange era ye mukama wammwe, mubeere nga musinza Katonda mukama wange era nga ye mukama wammwe. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah ayongera maaso ng'atunyumiza nti omuntu yenna asinza ekitali Allah, agatta ku Allah mu kusinza n'abeera nga asinza Allah ate nga alina ekirala nakyo ky'asinza, nga onaagamba nti nsinza Allah, nsinza Katonda ate nsinza ne Yesu, oba n'ogamba nti Katonda ye Yesu. Nagamba nti omuntu yenna akola ensonga eyo Katonda yabeera nti amuziyizaako okuyingira ejjana. Ejjana ye nnyumba ey'emirembe Allah gye yasuubiza abo bonna abakola ebirungi ku nsi, balina obulamu obw'oluvannyuma, obulamu obulungi, ennyumba Allah ey'emirembe gy'abategekedde. Allah tugamba nti omuntu yenna abeera nti agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna ekirala, Katonda yamuziyizaako okubeera nti ayingira ennyumba eyo, era obuddo bwe bugenda kuba muliro. وما للظالمين من أنصار. Era abalyazaamaanya abasinza ebirala ebitali Allah tebagenda kufunayo abataasa yenna. Allah n'ayongera maaso n'atugamba nti laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Allah tugamba nti mazima baawakanya Katonda abo abagamba nti Katonda wa kusatu ku basatu. Awo n'abagamba nti Katonda waliwo Katonda omwana, waliwo Katonda taata, waliwo ne Katonda omwoyo omutukuvu, nti Katonda wa kusatu kwabo abasatu. Allah tugamba nti abo abayogera ekigambo ekyo ne bakikkiririzaamu baawakanya Katonda. Era Allah n'ayongerayo ng'atulaga nti wama min ilahin illa ilahu wahid. Tewali musinzibwa yonna, tewali asaanye kusinzibwa, tewali Katonda okuggyako Katonda omu, Katonda ali omu yekka. Era n'agamba nti wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Abantu aboogera ekigambo ekyo nti Katonda wa kusatu mu basatu bwe bateekomeko ne bava ku nzikiriza eyo, Allah agamba nti abantu abo bajja kubeera nti ekibonerezo kibakwata. Allah ajja kubateekako ekibonerezo oba ebibonerezo ebiruma. Allah amala okubeera nti atulaga obubi kubeera nti tugamba nti Yesu ye Katonda, n'atuwa solution, n'atuwa egamba eddagala ly'ekyo ekintu. Omuntu abanga agudde mu nsobi alina kukola atya? Allah n'agamba nti afala yatubuuna ila Allahi wa yastaghfiruuna wallahu ghafurur rahim. Lwaki abantu abo boogera ekigambo ekyo nti Katonda ye Yesu oba Katonda wa kusatu ku basatu?
lwaki abantu abagogola ekigambo ekyo tebeetonda tebeenenyeza mu maaso ga Allah ne beetonda? Wallahu ghafurur rahim. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala katonda musonyi era musaasizi. Allah olumujumala okubeera nti atulaga kiki tulina okukola awo wonna abagudde mu nsobi eyo, kati n'atulaga nti webanga bamaze okwetonda, Allah atulaga nti kyekituufu kye balina okubeerako, enzikiriza entuufu ku Yesu yeeruwa. Allah n'atulaga enzikiriza entuufu ku Yesu, n'atugamba nti mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma unzur anna yufakun. Allah atugamba nti Yesu tali nga abantu ebagamba abamu, tali nga ebagamba nti Katonda, tali nga ebagamba nti mwana wa Katonda, wabula ekituufu kyali Yesu nti mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga waliwo ababaka abamusookawo nga tannaba kubeerawo, mubaka wa Allah, era nga waliwo ababaka abamusookawo. Era Allah n'atulaga nti wa ummuhu siddiqatun, n'atugamba nti maama we Maryamu yali mukyala mukkiriza, ng'era mukyala mukkiriza wa mazima, era nga wa mazima nnyo Maryam. Allah atulaga nti era maama wa Maryam ne Yesu kana yakulani at-ta'am, balinga abantu abalala nga beetaaga emmere, nga balya n'emmere ng'abantu abalala, nga bantu n'emmere balya naki. Kati Katonda tasobola kuba nga ate yeetaaga okuba nti alya emmere okubeerawo. Allah atulaga nti baali bantu ng'abalala. Ekyenjawulo nti Yesu ye yali mubaka wa Allah, kyekyenjawulo kyalina. Allah n'agamba nti unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat, tunuulira engeri gye tunnyonnyolamu obubonero bwaffe obulaga amazima. Thumma unzur anna yufakun, ate otunuulire engeri gye beekyusa ne babuvaako, ne bava ku bubonero obwo obulaga amazima. Allah amazima ge yannyonnyola mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala yasaanye okubeera nti asinzibwa awatali kumugattako kintu kyonna kirala. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum.